Mu kiseera kino buli avuganya ku bifo eby'enjawulo omutima gumusula mu balonzi okubaperereza okumwesiga abakiikirire ku mitendera egy'enjawulo. Wano bannaddiini mu Busoga we baviiriddeyo okugatta eddoboozi erikoowola emirembe mu ggwanga. Omulabirizi w'obulabirizi wa Busoga Profesa Dr. Grace Lubaale asaba ab'ebyokwerinda obutaziyiza bavuganya owa bubaka bwabwe eri abalonzi. Wanga obyokwerinda woziyiza omuntu okutuusa obubaka oba otandisa okwibira obululu kubanga oli kulemesa abantu okutuusa obubaka. Kale ab'ebyokwerinda na buli muntu bakola ekisoboka batuusa obubaka abantu batuusa obubaka bwaibwe eri abalonzi. Ono era akubiriza n'abalonzi okuwuliriza enkaliriza obweyamo bw'abavuganya balondeko oyo gwe bawulira nti alina ebigendererwa ebituufu gye bali. Mubalinge mubeetegereze okuva olwo musensule mulondemu abantu ab'omugaso abanayamba okutwala Uganda Busoga ekyalo ky'owooli kukitwala mu maiso. Omulabirizi Lubaale asabye bannayuganda bonna okwekwasa Omukama Katonda okusobola okuvvuunuka embeera ezitali zimu. Mwesige Kristo akyusa amaka go, akyusa obulamu bwo, akyusa emirimu gyo, akyusa obubonamu ebintu kubanga okumwesiga ataakola kinene obulamu bwaimwe. Ono nga yakamala ennaku 8 mu buweereza buno abadde awa obubaka bwe obumalako omwaka. Ate yessaba abasumba b'Orthodox mu buvanjuba bw'eggwanga Grace Sylvester Kisitu akubiriza abavuganya ku bifo eby'enjawulo okuwaŋŋana ekitiibwa mu kaseera kano nga bawenja akalulu. Ffenna abantu ab'ebibiina eby'enjawulo ab'obuyinza buli kifo kyonna buli omu kyalimu okuwaŋŋana ekitiibwa ate n'okulonda kutambulire mu mateeka nga bwe gatambula nga bwe gagamba. Wano wasabidde gavumenti n'abalala bekikwatako okuyamba bankuba kyeyo okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe baleme okumalibwako eddembe. Wabeewo okubawa ekitiibwa mu ntambula zaabwe, tuleme okuwulira amawulire agatali malungi nga bayisibwa bubi nga baggyibwako eddembe lyabwe ate nga ne gye bagenze okukola tebagenze kubba, tebagenze kusabiriza, wabula bagenze okukola. Bw'ati asaba abantu okwekwata Kristo okwewala obutabanguko mu mitendera egy'enjawulo. Obutabanguko maka, ne tuwulira obutabanguko mu ggwanga lyaffe, ne tuwulira obutabanguko mu bantu, naye nga byonna bw'otunuulira ne weetegereza bitandikira ku kuba nti eddembe ery'omunda liba terituddeyo bulungi. Eddembe ery'omunda lituulayo na mukisa gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu kaseera kano nga Ssekkulu ekubye koodi akubiriza abantu okujaguza n'obwegendereza okusobola okusigala nga balamu. Buleme kubeera nga tulinga abajaguza effujjo mu bulamu bwaffe. Tuleme kubeera nga tulinga abajaguza okuba ntufunyeeyo ssente mu bulamu bwaffe. Tubeere kubeera nga tulinga abajaguza okuba nti tutuuse ku byonna bye twetaaga. Tutambule ekyo nkyogera ku lw'emijaguzo olumu egiva ku nsonga abantu ne basanyuka mu ngeri ate etasaanidde ne bamalako n'ennaku enkulu nga ne ssente tebakyalina. Ssabasumba abadde ku Ekereziya y'Aborthodox ku luguudo Gokale mu Jinja.